Mwebale. Ekirala bannaye kale era ngenda kutwalamu maama wange omulungi Amina Nabbanja nkulaba kutunuddeko straight nkwagala nnyo maama wa buli muganda wangaze tukwagala nnyo maama webale tufumbira kamere n'okateeka mu konteyina emyezi gino ebiri gyonna ng'ogamba bannaye omwana wange ng'akoze maama azaala Saidi oba maama waffe nkulaba oli ebi maama tukwagala nnyo tukwagala nnyo bane baganda bange ku lwabwe badde nsaba boogere amannya ndowooza ndeeta omukyala ensemulabeko amannya gange nze Brenda Eastern Queen Kujja Mikey amanya nze Isabella Mugenyi bambi tusanyuse nnyo okubalaba mukama bawonyeezi Bakange mwebale Kujja mwebale kuwagira Mikey amanya nze Natasha Bella ku TikTok onkozesa maama nabijanjaalo mazima amanya nende bose bakitama professionals eri timu nasana ate timu mix mustufane ate okubera mu timu music wa Palaso banaye ono yibu ono magician Loni Hasa Namlon Rita Konzo Sylvia ono mama wa Baraka nina mfani nakutake kwencha banaye tuve ku stage abakyala mukama mulungi Bannayuganda bakuwagidde mwana kyewunyisa ntiddemu ebintu ebisesa mbadde backstage eyo mbadde wansi bannayuganda abamu ensoma nye ebifane nkirabe leero mbu abantu banyumirwa nnyo omuntu nga afeirinze abantu ne batandika postinga show yange mbu eflopinze kinnumye nnyo lwa nsonga mbadde ndowooza ffe tuli baana bato abantu ne baba batono we bati muwagire naye ate munnaye gye biggweredde nga nina goolo 7-1 yaman no si kubawa budde naye jasimbagamba beetereze lwa nsonga nabo bagenda zaala abaana ne baliwulira batanga baana be babayisiza be bato yaman gana gwe bakulaze okwogerako mwana simanyi jasi tubeereeyo nga tetwemanyi naye jasi leero kyendabye mwae eddoboozi munansonyi yalifudde naye leero kyendabye eno laavu gyendabye tuba tulina kwongeramu maanyi lwetukola nakuba hambo erinsi yamani kala nga akoze oba wali okirina before temanyi nabasooka ofuna ekirowoozo ekigikola naye nga nina she Dubai naye nakola show yange mu gwa 6 na Alex Mwangi yamani President tumulaba ebbali awo akoze ngani ku show yeno because yakutwala ku TikTok olunaku lwe nalanga show omukulu ono ensonga lwaki mbadde njagala abeerewo ekiri fano ye muntu yasooka okumpa sente yampa $4,000,000 nangamba Mikey tandika wonna waganya nkolaki nkubira essimu nanga ate nteeka mu mawulire nkuwanga kyaliwo kyovola banze mukase ne mugajangu mwana nkogereko naddamu nampa $2,000,000 ya tolabye production yange webadde faanana ate nga nakoze charity show kitegeeza nze yataddemu sente za production eyo yonna nga bwogirabye naye ate ekirooto kyange mwana nze kituukiridde gala kuddiza abavubuka bannange kuddiza ku basingle mothers at least mbaddiza bwembanga byettaka nga byepiki nga byefiizi nga nange mbyetaaga amazima mpuliranga nze omusajja asinga okuba blessed ku nsi essaawa ate Katonda ono talyanguzi nzijjuza abantu waggulu ne wansi ne batuula wansi abalala ne babagoba bambi ebintu byogabye bibadde bya bbeeyi musawo waka ennaku onootwalayo si mu bubi bw'amazima sina kyentutte naye nkizayo ku kyenkugambye njagala ekintu kye bayita charity kibe charity saagala ndage buyaayo essaawa eno naye tomanya nditwala mwana nditwala kasima abaho omutima omugabi ng'olina gw'amaanyi lwaki ogaba nnyo
ya amanya ne Frank abaho nga bulijjo zegenda kuwa soka kutunulira byotya we brand ezotya asimala gaberi ne kugabira ne Mwansanze state mikono chali wange ebyafu ebya TikTok byola batiyomba ekyane mwekuba soka ne Mikey yali chali wange nyinyi ne Sharifu yiga ne bajja ne bafuna mu kutakanya ne bamweyana bafuna kutakanya ne twawukana ne Mikey najja nansanga kutishawe kitizanyi ne omupira nagamba naye Frank buzibu kyo bwakutuka ko ne UG ono UG zavugidewa yaliwo ne mugamba currency umwana tuddamu kati Mikey buyatuuka n'atufuna ekirowoozo ekikola show ne mugamba naye ebintu ebyogenda okukola toli muyimbi bantu banajja nagamba Frank abantu bajja kujja nangamba katugo badoteesa otya ngamba nsina byenteesa kujja kongenda kukwatirako nemugamba wena akawala kobeera nako ku TikTok abantu bakagala banauganda bakayita hala badde njagala otuule okoleka situation omwana oyo okujja okulya n'okusula na buli kimu n'okutwalinga n'azigata nezikwata milioni 8 atumaze ozigatta nemugamba ngenda kusooka nkweko ennya deni ziri kwongera ennya neno omuwala nte nakwata milioni 4 nezimuwa nga tetuli mu kamera restaurant gye twali tulira emmere nezija nemwongera 2 nemugamba omuwala sooka ofamyenge bw'abajja omuwala n'ateeka mu ne oba bagiyita visa sina passport sibimanyi n'akola buli kimu kati famire y'omuwala omuwala bwe tubadde tudiringa oleeta ne beekyanga ne bagamba ono agenda sayininga oba kwembasa ebiki bateekako okukwakiriza nengamba Mikey oba biganye kolaki bireke Mikey mutwala nga kyali wange ate yeeyisa bulungi ku TikTok nze njagala omuntu ayina babaana bonna abali ku TikTok balabirenga kujuze kyakala n'omwami ono waliwo aba inspiringa Mikey okujja ku TikTok sijja abamenya amanya naye ne bwakola short ayinza kufuna abantu 10 because kumura abantu kuvuma abantu naye Mikey adda ku TikTok ye nakola comment z'abantu ne basanyuka ne bagerako abantu 12 so kyemusimira ensonga lwaki namukwatirako ya owaayi hala aliwa wayi hala bazze mu luzungu nsaze ticket buli kimu kuba it would have been a blessing omukyalo yazze kuba ye yankomyawo before you paid man naye twali tumaliriza buli kimu nga mbuukinze ku mistiru yali agenda osula kati nga 3 kojjawe ne bankubira ku botiimu kojjawe n'ambuuza omulimu gwenkola nennyonnyolako ne muga naye muwalawo kyali wange kati nangamba ngende ku embase y'ettala Egypt mu Uganda bampe fomu simanya nendabanga ate banfuula fala ne muga kojja gwe ne muwalawo musigale Dubai kiriwo muganda wange kati omukwano gwo naye gusigaddewa we are friends naye because of time nabadde nakoze ne skit gye mbadde nina okukola nga yakoze video yekute video yawadde agenda kwogerako n'abantu ne time tensobosezese mbadde simanyi ono baggalawo ssaawa 5 skit nga nnya tetuzizanye ate mbadde n'abayimbi bandaziraavu nga nina okuba waakiri bakoleki bayimbe obadde ne Spice Diana ayina costume jazze nayo bwe yagimubalidde yayo yali creative muganda wange naye kyemumanyiko she's so real kubanga ebintu byeyeekozaawo oba toli kibanda onnyo tabyekola mwana kyemanyi temulabangako ng'akola ekintu bwekiti naye tuzze tuzanya series zaffe ate nga n'ekirala Diana nga yenze nga Mikey anzimbye abayimbi abanzimbye mu industry Mwebale mulimu Karo Kasiita Diana naye Diana yanzimba nnyo yampa nnyo platform ateka ku page ze so kyanyamba nnyo mwana so ekya costume byonna twatuula ne tubibala ne tuyisangamu paka leero Katonda watuyambe and we produced magic kinyiziza abantu nga baagala alemefuna kintu kyonna naye ramba butalimuwa yandi nkyayo oyabayi mwetaaga enkya akatuvuga mu kwogera agambe yavudde embalala okujja okulaba shooli ntidde era ne tiketi bamugulira ngulira omwana we Dubai naye nange kwekyo madde nsaba kibagiwa omuvubuka kuba n'ekisooka yasoose ne ku stage oba amaze okusoma abadde nambeemu ku stage kirala avudde wala ate bana bakola tiketi bagamba tiketi eyiye ntuufu ey'omuwala ekipule so nze madde nsaba kibagiwa omulenzi agivugadde embalala madde mukusoma nga tunatera okumaliriza Mikey ne president mulina nteekateeka ki okukoma ku bantu abawumulira ku TikTok okwo n'abawalampa abanene
akati kiri bwe bati leka nsooke nyogerekaawe nze nga nze nsaawa zino ne Mikey tulina obutakkaanya era ngenda kwogerawo era mikono yankubira essimu nanyombesa agamba lwaki ovoola pulezidenti wange yange era wetuva wano zonna ngenda zisimulayo ku peegi yange. Mikey n'agamba Frank ebintu byokola tebikusaanidde ffe twakulonda nga bavubuka bano ate ovoola pulezidenti wange nalina pulezidenti wamufuga nga ye nange nina owange anfuga munsi mu Uganda nga sibya TikTok so navoola pulezidenti we ekimukola bubi era video zonna zenateeka ku peegi yange nga zivoola Bobi Wine ngenda zijjako kuba bunaku abadde anyombesa na ngenda zijjako sigale nga mpagira Museveni wange nfuna okukkaanya ne Mikey kuba bwe napostinga video nga yasooka nga tuli mbina ebintu ebya David Bitalo biki ebyo nga nvoola Bobi Wine mwami ono yankubira essimu nga munyiivu nnyo nagamba Frank abadde kusaba video ezo zijjeyo ngenda zidiriitingayo today nencha wenvira wano nengenda waka ngenda zijja zona video sijja lwana tatu zitali zange kubanga